technology innovator. Tuli wano kumwoleso nga tekinologiya abaana mwe balaze okuvumbula kwabwe okozesebwa mu makolero. Kati yensoma bwetyo bwetambula tetukyasoma fa. Byetusoma birina okukwatagana n'ebikolebwa mu ggwanga, ebikolebwa mu makolero, ebikolebwa mu bizinesi. N'olwekyo omwana bw'aba afulumye aba afiitinga bulungi mu kigenda mu maaso. Oluusi ne tekinologiya bwe tukozesa tuyinza okumutuuza amakolero ne gasobola okukola ebintu bingi okusinziira ku buvumbuzi bw'abaana baffe ababa bavudde mu yunivasite ne gakyusa nkola ebintu gye bibadde bikola ki bikolebwamu. Ati tuli ku digital age. N'abatamanyi bya tekinologiya, sayansi and tekinologiya ajja kuba takyalina mugaso munene ne mu kkolero gy'oba omusindise kubanga ebintu bitambulira kati ku sayansi and tekinologiya. There are opportunities, but there are also the real threats, which I'm sure you know about. So we are also ensuring that our capabilities for cybersecurity are strengthened, digital skilling. So as a country, we are finalizing a policy on artificial intelligence, and we want academic universities like this one. We would be so glad to look at what you are doing, these young people, and how it ties in with that policy we're working on.